tubaweka sente olonga bawukanye ne Jeff Chiwa muzena ngamba Madi Tiger tugenda bawa sente abo twatera raga twafuna obujerero ya nachichusa nagamba twatera raga ngaba lya bagamba mbu twatere embundu twafuna obujerero ye yagamba Madi Tiger twatera raga twafuna obujerero nenga timbera mu club ne bakuba Wiz and Radio nyimba 8 nyimba 7 mu club je tubereyo ne Jose Chameleone yakyogeddeko mutwagale nga tukyali balamu kubanze ndiyala njagala okujja wano okuletera ku mama kasukali escalade temuli mafuta kugamba noberawo nga odijja kugamba yagalayo omutwalo TV ziriyo tezikuba natuka time kati nembagamba interview ya Madi Tiger yakakadde era ziba naba TV kati okunda bako TV zaabwe guno gwe mukisa because of Moses Radio kati zembera ku TikTok channel zange sichabera ku TV na radio kuba tebalina kye banyambye nga ndi mulamuze ndi yala ate njagala okuyamba abantu bangi kuba nina omwoyo gwa Mose naye mbona nenga nina music bugagga kati sente ze twakafiirwa okuva brother yafa muganda wange botulwa alina obalonzo okaba amaziga akajiweze mukaaga bukyanga ate atuva ku maaso naye nga mu mutima tatuvangamu tulina omukulu bamwita Madi Tiger mtoto wa Afrika mtoto wa Uganda omusajja wakabe nnyo gwe bayita jjajja because ayina abayimbi bayogerako nga abayita bazzukulu ningamba naye musajja ono kikiddala so emboze soketandikirawo mtoto wa Afrika ogamba otya yaman steady je baliko maje nangawo naye ng'olikirya wala siberangako bubira star katonda mwebaza olw'obulamu okay yandoza Madi Tiger omulaba ali healthy okay yaman okikola otya naye ya kwesonyiwa abantu era gwe omukisa golina ulikiseera ngubagamba kati ono kyali wange Fredo Tagi TV nze sikola nti interview na TV kabe ku radio kuba embwa yabantamya ebyaddala era neyagalira ku mikutu gyange essanyu lye nnina abayimbi bangi balaba basiimuusa bamu ne mubayita nabalalu kubesibako naye nze nabagoba okitegeera omukisi nabagoba walondebekwa ku Tagi TV muganda wange kati oyo goba weebaza amanyago gwani ye Fred Mbowa kati gwe omukisa gw'olina n'okumpa interview kuba gwe wakabeera mu industry emyaka emeka emyaka giringa myaka 4 zinatandika okubeera mu industry 94 guno mwaka ngenda kuweza emyaka 30 years of Madi Tiger so mugenzo okujja bena bye mukola nga tubiraba naye ate corruption n'ennugu gye mulina yesinza okubyonoona byonna era gwe beerawo oli weebase Fred Mbowa gwe teri muntu ali ku level yo ku myaka gyena asobola kubuuza Madi Tiger bibuuzo ayishuwa gwololabyeko interview yange n'omuntu yenna kati nno dayeko nabene mu maaso nabene mu ngalo webaze mukama ono ye Madi Tiger mutoto wa Afrika abayimbi baagala kamera abato n'abakulu nenze nabigoba njagala miliyoni emukola interview kuwa bya Madi Tiger ayishuwa akakadde kamu nina content nakabeera ne channel yange ya TikTok YouTube ani gwe zigoberera abantu benina nenga ate byonna ne bemba n'ekivulu n'omwaka ogwedde nalangira ku channel yange wandabako ku Tagi Madi Tiger obusungu obujjawa because ndaba oli musajja mukambwe nnyo si busungu era ndi mukambwe ate n'empisa nina naye buli muntu alina empisa abeera n'empisa zembi naye nze empisa zange nasalawo okubeera hambo okugondera buli kimu kuba bwe naabeera mukambo olwokuba radio tezikuba music wange kati gwe muzukulu wange nenkusanga nenkukuba aba nekola ekibi ngenda kuba ate nkoze empisa embi n'okumenya amateeka so kati nasalawo kuba nze ndi chefu nefumbira byendya nkola training manye ebyokukola n'abantu abatuufu nga benkugambye Fred Mbowa nti bwe musanga muwa saluti yeyeka ku kampuni yammwe ankubira essimu era n'omwaka ogwedde nali ngenda muwa interview naye waliwo ebyamulemesa nga ngenda kujja mu studio naye tewaliwo TV mu Uganda esitula Madi Tiger nga tebalina kakadde ka sente Madi Tiger ogenze n'ogamba nti Radio Mose ng'akyali mulamu mwina we mwali like nti waliwo yasaba sente wamugamba nti endonge eno twetaago kiteekamu ko kasente kuba kyannemerera yakuba ennyimba nnyingi nnyawo ezasemba ezo zireesu zalinga ennyimba kumpi nga 8 oba 9 naye nenzitwala yampa flash number
nga kulikeze ennyimba kuba mbeera mu mabaala mangi nenzirwanyisa netandika zisasanya mu bantu radio naye nga tebakola byenjagala naye bwe namugamba tubawe yagaana kuba ye yali akimanyi nti muyimbi mulungi nga bwolaba Mad Tiger kimufudde omuyimbi yayimba be bayita ba one hit wonder nti omusajja yakuba oluyimba lumu naye Mad Tiger bamufudde one hit wonder bana Uganda lwa butazanya bintu bye ono ye producer wange his name is Dr. Pinan akoledde ba Bebe Cool akoledde ba Chameleon akoledde abantu bonna tasobola kukolera Mad Tiger nyimba 2-3 nyanga temuli mu luyimba lutambula oluyimba ne berubanga terukoze hit lusobola okubeera mu bantu kati Maddox Sematimba ye muyimbi wana ine nyimba nga 20 album gye yakole mu yokka na magembe naye nazo nezo album eziri kwe album eze nyimba zonna si hit naye abantu bazikola ki bazimanyi okumanya oluyimba kati baba na Uganda bava mu kumanya music ne badda mu hit ne Michael Jackson ayine nyimba ezitali hit katenza kunga mati Thriller Michael Jackson lwenkana ne Billie Jean amanyi kitegeeza nti olubalumanyi nga bolaba Moses Radio olubaluita Breathe Away oli mu background tenza kunga nti Breathe Away lwenkana ne Bread and Butter amanyi nezo nabazikola ki bazimanyi naye boba na Uganda mbu Mad Tiger teyalese hit omwaka ogwedde nwanyisiza akayimba bakaita Fire in the Ghetto Dr. Pinan yalukuba naye n'obudde buno ba DJ baagano dukuba mbu baagala hit hit mwe mu making a hit nti Mad Tiger leso oluyimba Freddy Mbowa n'aluzanya naye Mad Tiger yes sir lwaki like friendship eno wakati wa bamannamawulire n'abayimbi teriiwo nnyo ate ng'emabega bagamba yalingawo ani twasooka ne tubagondera nga tulowooza baba n'akyusaamu naye ne bw'abeera mukazi waka ng'oli musajja wa mpisa mbi asobola okukugondera time neetuuka n'agamba mu butuufu munnangabo kammute tetujja kusobola kukola ki kukwatagana ekigambibwa abayimbi muzzala wanammwe bannammwe nze Mad Tiger sizalawangako munnamawulire mu nsi eno kyovula nakugambye nze ndi mukubi ndi musajja wa karati naye bw'ombulirayo nti nali nkubi oba muyimbi oba producer oba radio presenter gwe njagala okyogere bwogezi nti Mad Tiger yakubye omuntu tekisoboka na kubeerawo nze musajja ow'empisa ate nga sikyesibaako bwesibi neera n'abangoberera bakimanyi nti Mad Tiger at least alina discipline ekigambibwa njagala kubuuza ku mamanyize njagala ebiseera ebisinga okufuna information ku true source nti kyekiraga nti omuyimbi yagwa n'ekiraga nti omuyimbi yakyaliko omuyimbi bingi nnyo oguba guyita omukululo kye bayita omukululo kati Moses Radio obudde buno yavaawo naye golooza yagwa oba teyagwa akyaliwo music we akyaliwo okitegeera kati Moses Radio babanga music we akyaliwo gwoyinza otogamba nti yagwa ebyo byenkugamba tebyoddamu nti kati aba presenter b'omu Uganda badda ku kimu nti oyo yagwa oyo teyagwa omuyimbi tagwa mbadde nkubuuza kibuuzo ayi kati nkikuddamu omuyimbi tagwa wabula mwe musuula omuyimbi tumusuula kati Maddox Sematimba yali recording album mu 99 n'obudde buno kwalya Maddox kwali oba yagwa Maddox Sematimba kwali kuba bamutegeka kati Mad Tiger banamutegeka batyanga temuzanya music we gwenjagala mbulire rasta anti kiri bwe kiti omaye ebiseera ebisinga enkolagana eno kikulu nnyo oba gwe music otatuuka gyalina okuba nga azanyibwa tewali watasobola kutuuka ate kati ennyimba tugeze ffe Famaika music w'omufuna otya music wa Chameleon omufuna otya kuba ffena music tumusa ku YouTube kati Billy Ocean omufuna otya bana abavubuka abato Abamerika ba Jay-Z abo bajjajja nno waliwo abayimbi abato abali mu America music wabe aba Nigeria music wabe mufuna mutya okubeera nga azanya everywhere mumujjawa nze Mad Tiger kati budde buno gugendo teka gwendo ogugolinge gamba nti Fire in the Ghetto Mad Tiger botalolabe gamba nti obulamu bw'ensi Mad Tiger botalolabe gamba nti yasinga Mad Tiger musimu yo wandika yasinga wandika mwe doctor musimu yo wandika New Day wandika Across the Nile wandika many musimu yo oba terujje okitegeera nti mwe musalawo busuuzi mwefuula nti mwe mu plantingawo mwefuula bakatonda mwe muteekawo mwe mujjawo kati nze Mad Tiger sikyalina budde bubooza bigere okitegeera kuba nze kati na settinga ne class nti class gye na settinga Mad Tiger tomukubira simu nti olina emitwalo 3 okuyimbira oba emitwalo 5 ntandikira mu kakadde okitegeera ntandikira mu kakadde
nyimbira kakadde mukakadde nga distance yenkana ki Kampala oba wabweru Kampala wano nyimbira kakadde ka sente oba osunye Kampala okitegeera nyimbira kakadde ka sente ate ofulume Kampala befulume Kampala nyimbira milioni 2 oba 3 mu maka Madi Tiger akuba ebivulu nga bimeka nkuba ebivulu bitono nnyo era nayimbye mu nkuuka mwaliyo nabalaba nenyimba ku Nabugabo Sand Beach sina kivulu kirala kye nyimbye bakuwa sente meka nkubulidde klasi yange sene zenkolera kakadde Nabugabo Masaka Nabugabo Sand Beach togimanyi eri luda eri Masaka Road bakuwa sente meka nkubulidde sene zenkolera Nabugabo nayimbira milioni 3 ne Madi Tiger okaba obwavu naye ng'okola ogambye nti oyina enzirusiyo bagiyita bati escalade esewa enzirusiyo wagigula sente mekera wagigula mwaka ki enzirusi nagigula wakati wa 2016 Desemba nagigula oluvannyuma lw'okubba pikipiki yange mwaka gwa 2016 babba pikipiki yange ku Nyondo Club awe nali nkolera so nenguleyo escalade nenga nalinawo akasente kange ne bakyali bange ne bankwatirako kamiliyoni nampaayo bananyini kirabu we bagibbira ne bampaayo escalade yange nagigula milioni 6 eza Uganda mwentambulira yifaanana eteeyo ojja kufuna omukisa nayo girabeko giragene ku bantu eyanywedde sente meka okuva eri gy'ovudde Kampala okutuuka wano nywedde kizike nyenywa nnyo nina okubeera mu erizaavu oyagala teesikeko ku kkubo Madi Tiger tukyali ku nsonga y'omukulu radio muze naye abayimbi mweyawulidde ddala omukulu Wizo nga tetumulabye kiki ekiri awo wakati awo kati buuza Madi Tiger ebya Madi Tiger ebya Wizo bonafuna omukisa ojja bibuuzaani anti oli muganda wa radio ate kakati wobeera muganda wa radio tine Wizo era aba muganda wo kyenjagala gw'omanye nti bonna bazzukulu bange Wizo and radio naye ensonga zonna guno omukisa gwenkuwadde popcorn yaguwaako munnamawulire omwe Jamaica ne bamubuuza ebya Vibes Cartel n'abagoba yabagobera ku gate tiyabawa interview so when you talk with Mad Tiger make sure you ask Mad Tiger what Mad Tiger who are you don't ask Mad Tiger Wizo don't ask Mad Tiger Chameleon and Bebe Cool don't ask because I don't know anything about them because everyone has his own mind ate nga bazzukulu bo muzzukulu wange sinze mulowooleza okitegeera yeye yerowooleza kuba bwe omanyi nti 1st February you have to go to Kaga kati ani gwolinda okujjukiza gwegenda mu kizungu ojja kulaba Wizo oba Chameleon obabuuze Madi Tiger nga tumaliriza eno interview gy'osembye okukola wano ku mukutu guno nze sikola interview n'abalwadde mbayita n'abalwadde gwe omukisa gw'olina osabye sente meka kozi interview Mad Tiger 1 million nkuwe content bogambye kwakakadde kembadde ngenda okusaba Fred Mbowa bakakuwe yani abike mugamba akakuwe naawe onyumirwe kuba nkuwadde content wabwerere sikuzaako ngalo omukulu bamuyita Madi Tiger naye katulabe ensonga gye zinaggwera nga bwagambye nti akakadde oba toyina kakadde interview tagifuna kubanga yalina content